enkula yaayo egenda kukendeera olw'obutono bw'amazzi. Ate era obutono bw'amazzi buditamininga nti ejja kuteekamu ennamba nga yenyina okugenda mu kidiba ekyo naye olw'obutono bw'amazzi ebeere nga si yeeteekeddwa okubeeramu. Kati level y'amazzi bwe kiba ng'ekidiba kiri mu fuuti 4 ewali deep end ewali shallow end nga kiri mu fuuti nga 3 okusobola okuba nti kirina gye kigenda odrainingira amazzi tetugenda tuteekamu mazzi ate bwe tuba tugenda kuggyamu ebyennyanja ate tuleete water pump okutoolako amazzi okuggyamu ebyennyanja nti kirina bwe kigenda okufulumiza amazzi ekigenda okufulumiza amazzi ewali deep end gye tugenda n'otuteeka pipe tugitaya third year block controlling flooding nti ekidiba bwe kiba nga kigenda kufulaadinga waliyo pipe etoolako nti twagamba amazzi gaffe gakoma wano pipe era ejja kunuunako gafulume gasigale ng'amazzi ge twagala ne pipe ya drainage bwe tuba tugenda kuggyamu ebyennyanja just bend the pipe netandika okunuuna bwe tugamba nti agenda obino newajja lwa 6 nga twebasa pipe yaffe getandika okuba amazzi okufulumamu agende okujja ng'amazzi agalimu matono gakusobozesa okuggyamu ebyennyanja at least nga galinga ku level nti eno level bateekamu akatimba bajja kusika okuva eri okutuuka eno ng'ebyennyanja mwebiri singa gaba mangi bayinza okujjayo okusika okutuuka eno nga tebawezaamu na mmale naye nga mu kidiba mweziri nyingi kati kibulawo kirina okuba nga kirimu slant eyo okusobola okuwangaala ebbanga eriwera kati bino ebidiba byaffe biri mu myaka nga 18 plus ebbanga lirimaze wano oddamu n'oterezaamu bifo nga tonnaba kuddamu ku stocking ekiba ng'obadde olaba waliwo eweetaaga ebiseera ebimu oyinza okuba nga muggyemu ebyennyanja naye ng'ettosi lingi ettosi bwe liba nga lingi bwe batandika okuggyamu ebyennyanja emmale esobola okukka mu ttosi omwo tejja kugenda naye esobola okufuna weyeekweka neyeekweka kitegeeza nti mu kuddamu okuteekamu obuto ng'ogenda siitinga kijja kwetaagisa okutereezaamu eneddemu oteekemu ebyennyanja buto muteekamu kalayimu okutreatinga after layimu oyo mulungi ku ngege kubanga yo bw'oteekamu layimu buli kiri muno ogenda kitta microscopic organisms ezigenda okubeera mu kidiba zigenda kuba omaze ozitta ate ng'emmale egenda zifiidingako ensonga lwaki layimu mu mmale tali nessale nnyo nga mu ngege emmale bw'otuuka okugamba nti oziggyamu zijja kuyingira eno emmale gye zibadde gezeekwese akatimba okakomerayo situle ng'ebisinga ziyingidde ekivola tugenda tuddamu okutereeza nga tebikufo nga tetunnaba kuddamu kisiitinga kitwala emmale emitwalo 3 100 by 50 emmale emitwalo 3 zigenda mu weyiwamu hydraulic n'ebyennyanja byennyini bifa kaseyiwa hydraulic oyo mu kidiba n'ositookingamu ebyennyanja bikola standardness bikona obiriisa naye nga tebiva mu kifo olwagundi eri substance eya hydraulic ebireetera okukona nga tebikyakula ate ekirala kati singa ebadde excavator eno balukoni ntono esobola okuba nga gundi eno balukoni eri mu fuuti nga 2 okuva ku kidiba ekimu okudda ku kirala kitegeeza space ebeera egitta ku ggwe nti owandigambye ngenda kuteekawo ebidiba 3 excavator agenda kusimirawo 2 naye ng'ow'omukono asobola osimawo ebidiba 3 yeah the red ants n'ebinyonyi ebyo birungi nnyo ku security y'ebinyonyi ebirala ebiri ebyennyanja tewali kinyonyi kisobola kugwa wano ng'eki abakulu abo nga weebali
bakambwe nnyo bakola security buli kinyonyi kyonna